Finally, Segirinya ne Alan Sewanyana mu kkooti tubikuleetedde n'ebya full figure DNA nabyo biibino n'ebya Sefco mu kkooti biibino. Oli kuwanda boy UG atana subscribinga tusaba subscribinge nawe atana likinga tusaba likinge tweyongere mu maaso ne video eno nga sinneerabira basponsa baffe Budget Kaloddo omulumbi w'edduwa asobola okulombera edduwa ng'olina ebizibu byonna enamba eri awo wansi osobola omukubirako tweyongereyo n'amawulire gaffe. Finally, Segirinya ne Alan Sewanyana essuubi likomyewo oluvannyuma lwa looya waabwe ogamba nti banditeebwa ku beyiro era biibino kambikuwe mu kavidiyo birabireko. As we speak, on 21st June 2022, we are going to appear for the review of the bail application, of their bail application, which is at Twed High Court in Kampala. Remember that the two honorable members of parliament, that is Honorable Segirinya and Honorable Alan Sewanyana, are still detained at Chigo prison. Ebyo nga tubivuddeko balooya ba full figure bavuddeyo ne boogera ku bya DNA ebituufu era biibino kambikuwo byewulirireko. Mwami Kigunfre agamba nti yamuzaalamu omwana wa Jennifer ayitibwa Museveni. Ensonga leero wezituuse wano nti okumala wiiki nga nnamba poliisi ebadde enoonyereza era omukulu oyo Kigunfre ng'ali mu nkomye za poliisi ey'e Katwe. Olwaleero poliisi okunoonyereza bwe kubaddeko bwekutuusa kwe kusalawo omuntu oyo Fred emuleete mu kkooti asomebwe emisango egy'okweyita ky'atali okuba nti yeeyita kitaawe w'omwana wa kirantu waffe kyala fulufiga ate nga sikituufu. Mpozi ekyakinyaga okutegeeza eggwanga nammwe mwenna abaze bagoberera ensonga eno nti olunaku lw'okwosa eggulo abantu bano mukyala fulufiga n'omwana we ne simpoke bagiddwako omusaayi mu kifo ekimu muno mu Kampala bagiddwako omusaayi bagwe tuyita DNA. So ng'omusaayi ogwo bwe gunaagufulumya gwegenda okakasa oba ddala teguli mu computer misuse omusango gwa penal code gwakuswaza muntu n'omuleebula n'oweebula omuntu oli mu ngeri emenya amateeka ogwe musango gwa criminal libel. N'olwekyo byonna mukyala fulufiga bye yeemulugunyaako biri misango egyo esatu. Obujulizi bwe bunatandika okuleetebwa obujulizi obwa simpoko oba ye kitaawe w'omwana wa fulufiga oba nedda bujja kuvaayo. Obujulizi obwa ebivudde mu musaayi endangamuntu bujja kuvaayo. Byonna bijja kuvaayo. N'ate n'ekirala nti kooti oba omwabiro wa gavumenti atasobola okukyusa empaabe n'ayongeramu emisango emirala. Wakyaliwo oyo opportunity naddala ekyo ekyekwata ku kyokuba nti simpoke yeyita omwana wa fulufiga egyo emisango gigenda ate egy'okujja nga ne gigenda kufuna amaanyi nga ne results za DNA zimaze ofuluma naddala zinafuluma nga ziraga nti simpoke kyeyeyita si kyekyo. Omwawabirwa abadde afuluma kkooti ng'akakasa muno ebiri mu munana tabimanyiiko era abyegaanye naye ng'agamba mulina engeri gye mwamuyisaamu ng'akwatibwa bino wabitegeerako nga ggwe kanso wawawaabira. Omanyi mu nkola ya kkooti bw'ojja mu kkooti ng'osomebwa omusango olina omusango gw'omenye emisango gya poliisi bakuleeta mu kkooti ekisookerwako nti kkooti ekusomera emisango egyo. Bwe mala okusomera emisango ekubuuza emisango ekisooka ekibuzo kimu emisango ogutegedde kubanga bakubuuza olulimi lw'otegeera bakusomera omusango mu lulimi lw'otegeera. Bamala okukusomera ne bakubuuza ekintu kimu omusango ogutegedde n'ogamba nti ngutegedde ne bakubuuza waguzza oba tewaguzza olina eddembe ogamba nti eza naguzza kkooti n'ekusalirawo ekibonyereza awo naawe oba n'ogamba nti omusango saaguzza ne bakulimandi oba ne weemirirwa ne muwoza bwe munaleeta obujulizi. Kakati simpoke ekibadde olwaleero bamusomedde emisango gino gyonna agyegaanye era kkooti emusindise kwa limanda okutuusa ennaku z'omwezi 21 omwezi guno lwanajja mu kkooti asabe okweyimirira. Kyekibadde olwaleero. Ate bo bakyala ba Sefco basazeewo bakwatagane ne ba TikToker beegayirire ku mukyala full figure abateere omwami waabwe olunaku olwaleero. Ensonga Sefco addiziddwayo mu kkomera kubanga omulamuzi talabiseeko kambikuwe obyerabireko. Fena kune kisoboka nga Sefco kyalimu
tusobola okusukira wamu ne tumuyamba tutya tugenda beera nga tulina ssente ku akawunti kuba tugenda beera ne balooya n'abantu abamaanyi abagenda okuba nga balaninga ekibiina ekyo singa tubeera nga twegasse tugenda naye we tubanga oba twakunyiiza ffenna oba nga sefuko yakunyiiza saba otusonyiwe ate n'abo abakola vidiyo nga bamuvuma bambi mulekeraawo we mumuvuma tagenda kuvaayo ono bambi kulufiga nsaba sefuko omuteero bambi nze sirina bigambo bingi naye nze saba sefuko bino byonna biveewo osuubiza okukyusaamuko singa omwami baba bamutadde n'otabeera nnyo wano kukutule gabe gangaowagira kuba oyogerwako okubeera nga gwe muwagizi nnamba emu nasobola okugamba yose ebigambo biyitaayita nkiyinza mubeerako emabaine mugamba